Butereevu kansubire nti buli kimu kikyabatambulira ddala bulungi. Omumbejja Aisha Nassolo nze nkomyewo okubeera ng'ate Butereevu nkwongerayo n'amawulire gaffe amalala gakwata ku ba celebrities mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu subscribe ng'ate kaka akadde oleme okubeera ng'ate missing out stories ezifaanaganako weziti. Yes, kati nno munnange nkomyewo ate n'olugambo lugenda mu maaso wakati wa Rema Namakula saakati ne Evelyn Namulondo. Godfather ye yeefuulidde ddala ekirala wali ku page ye yasookedde ku Eddie Kenzo bw'atyo n'amukomerera bubi nnyo emisumaali nga bw'atyo wamuyita Illuminati. Kati nno munnange waavudde awo ate nadda ku Rema Namakula. Jjukira nti olunaku olwaleero munnange birthday ya Evelyn Namulondo era bwe tutyo tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Ye Godfather munnange avuddeyo n'akola posting eno naawe gy'olengera munnange ku screen yo atugambye Rema Namakula olinza omuwala mu bracket n'ateekawo mbu house girl ono afune olubuto omuserubunya olyoka otukaabirire. Please let this beautiful soul go and stay with her own. Omuwala mulungi alina figure ataakuliridde kale nkuwagaabwa please save us from breaking news. Omanyi akyogerako si yakireeta naye olaba abasajja bali aba house girl abava ebusoga nga balina n'envunza mu bigere kale munnange bw'atyo ate bw'agenze mu maaso n'okubeera ng'ate awandiika wali eri ku mutimbagano ogwa Facebook ku page ye njogera ku mukulu ono munnange Godfather. Kati nno munnange abaana ne bavaayo wali mu comment section abamu nga bamuwagira abalala nga bamugamba gwe weesonyiwe Rema va ku Evelyn Namulondo kale kwegamba olutalo ddo lukyali lw'amaanyi wali munnange mu comment section naye nga gwe bannaye kikyolowooza actually ndabeko ku bantu bangi nnyo abavaayo nga batabukira Rema ku nsonga ya Evelyn Namulondo. Simanyi lwaki abantu kibaluma nnyo okulaba nga Evelyn Namulondo abeera ne Rema. Simanyi lwaki ekintu ekyo kiruma nnyo bannayuganda. Oli ne kimuluma ng'alaba Evelyn Namulondo mukwano gwa Rema. Ani atandyagadde mu butuufu kubeera ku lusegere lwa Rema? Ani atandyagadde kubeera mukwano gwa Rema? Kino nno kituyigiriza ki? Kino kituyigiriza okubeera kwegamba n'omuntu omuntu woba omufudde mukwano gwo totunuulira muntu nti oba munnange alina ssente mugagga nnyo kubanga abantu bakyuka obulamu bw'abantu bukyuka. Oyinza olaba omuntu essaawa eno nga talina kyali naye munnange after some years munnange omuntu obulamu bwe ne bukyukira ddala for good. Kati gwe yamuyisaamu amaaso oyo tasobola beera mukwano gwange biki otuuka ekiseera nga weegomba n'omusembererako munaye nga tokola ki tosobola. Evelyn Namulondo ne Rema Namakula omukwano gwabwe guvudde wala. Ekyo kyo kirabikira ne mu bifaananyi. Woddayo mu bufaananyi bwa Rema Namakula buli ng'akyali muwala mutono ali awo kwegamba era Butereevu olabamu ne Evelyn Namulondo. Kitegeeza ki? Nti ababiri baneno bavudde wala. Ebimu ku biwangaaza emikwano naddala egy'abawala. By the way emikwano gy'abawala si myangu gya kubeera nga giwangaala olw'ensonga ezitali zimu oba endala bigambo bino na biri basajja babaawudde biki kwegamba bingi nnyo ebyawula emikwano gy'abawala. Naye w'olaba nga Evelyn Namulondo ne Rema Namakula essaawa eno bakyayimiridde bonna ng'era bakyeyita ba best friends ng'era omu kwegamba yakuzizza n'abaana ba munne bannange ekintu kineno si kyangu. Rema Namakula mu bifaananyi bye ebimu ng'ali ne Dr. Hamza era ne Namulondo tumulabawo. Kitegeeza amwesiga bawala batono nnyo abawala b'ennaku zino abamu bagamba anze mukwano gwange wali bba wange tasembera oba okitegeera kwegamba ng'alabira ddala mukwano gwe agenda mubbako omusajja. Naye olaba Rema Namakula yeesiga Namulondo okutuuka awo kitegeeza munnange amumanyi omutima gwe amanyi biki by'asobola okukola ne by'atasobola kukola kwegamba kubanga bavudde wala oba okitegeera. Naye bannayuganda kibaluma nnyo abamu okulaba nga Evelyn Namulondo ali ne Rema Namakula ne batandika omugamba nga simanga Dr. Hamza wajja omuzaalamu simanga wajja okukola ki. Ekyo bannange tukyesonyiwe. We bali batabuse batabuke byabwe naye nga ffe tetutandika ate ffe kuteebereza tetutandika kwegamba kwefuula balumirirwa nnyo Rema Namakula kubanga ekituufu kiri nti tetumanyi biki byabagatta tetumanyi bulamu bwe baayitamu nga bali bonna era tetumanyi na biki bigenda mu maaso mu makati gaabwe. N'olwekyo tubaleke babeere buli omu yeegomba okubeera mukwano gwa Rema Namakula. Ekyo kyo I believe era nsuubira abamu kyekibaluma n'obbaluma nga bagamba lwaki sinze mukwano gwa Rema Namakula lwaki ateekeddwa kubeera Evelyn Namulondo. Buli omu munnange ku nsi kunene abeera n'omukisa gwe nawe funayo mukwano gwo atannaba kubeerako watuuka naye ng'olaba afuba
ng'olaba atoba omwekwate naawe abeere mukwano gwo ofuba olaba nga omweyisizaako bulungi wabanga naye yeeyisa bulungi mukuumagane naawe tutuuka ekiseera nga tukulaba ne serebu omu ne tugamba ono ye besiti woono so bambi totandika kufuna bujja totandika kufuna bukyayi totandika kuwalana nakutandika kwogera bitaliiyo eri abo abantu boolaba nga bo munnange ba mikwano mutandika oli n'omwagaza bba wa munne waba musajja nga mutandika omwagaza mukyala wa munne just because mubalaba bombi. Kati nno ensonga lwaki ekintu kinene nkiremeddeko nnyo kintwala ne ku posti era sitiirwa emabegako ezayita bagenda ne bapostinga Solomon mutabani wa Bobi Wine erudda ne bateekayo Nubian Lee nga bagamba nti munnange Bobi Wine yeetaaga akole ki agende ku DNA mu kyo mu bufunze nga bategeeza nti munnange oba oliawo Nubian Lee munnange yazaala Solomon Kampala naye nga kyonna bakijja ku kikubeera nga balaba Nubian Lee ali nnyo ku lusegere lwa Bobi Wine kati oli awulira ensaalwa awulira ennugu ng'alaba mu butuufu Nubian Lee ne Bobi Wine bakwatagana nnyo nga ye alaba mu butuufu ye yandibadde mu kifo ekyo tomanyi bali gye bavudde tomanyi bulamu bwe batobyemu bwe ng'ovaayo otandika okuteebereza ebitategeerekeka n'okutuuka ogamba nti oba oliawo ono mutabani w'ono olw'okuba nti munnange bafaanagana musoba nange tulekeraawo ebintu ebyo mugenda kwonoona amaka g'abantu naye era sisuubira nti mujja kugoonoona kubanga abo bo be bamanyi wa gye baba bavudde ate era sitiru nabo bakimanyi nti ku social media si nti buli omu ayagaliza so era bakimanyi bulungi nti abantu abamu boogera nnyo ate era abantu abo bakulidde mu bigambo so bakimanyi bulungi nti abantu basobola okwogera buli kimu kye baagadde okubeera ng'ate bakola ki ng'ate boogera so bannange tuleke abantu abo babeere buli gwe tulaba nga mukwano gwa gundi tubaagalize birungi tetubawalana tetubalaba bubi tetuboogerera mafuukuule kutuuka na ku munnange kubeera ng'ate tutabula amaka gaabwe so bannange byebyo byenjagadde okubeera ng'ate njogerako essaawa eno yennyini so ng'ate ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Eddie Mezaya avuddeyo munnange n'atabukira bubi nnyo Sasha Brighton ye tamukwatiddwa kisayadde n'akatono fe abangi gye tuvuddeyo nga tukwatibwa ku Sasha Brighton yennaku Sasha Brighton bambi yavuddeyo munnange n'amukomerera emisumaali girigi inchi 6 nga tamukwatiddwa yadde ekisa kinajjukirwa nti Sasha Brighton emabegako yavaayo munnange ng'akaaba amaziga mayitirivu nnyo era ng'agamba nga munnange omusajja waatakyamutegeera ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya goodbye for now toseetuka. Omukazi omusiru abonyaabonya bitundu bye ebyekyama si ggwe omukazi asoose okubeera n'ebitundu ebyekyama. Omukazi omulungi nga teyasoma abeera wa mugaso nnyo nga omukazi atazaala oba ng'omuntu ayozezza olugoye olweru n'alwanika mu toyireti ey'enkoma. Ow'ebisiraani alonda akawumbi k'ensimbi n'akatwala ku poliisi n'akalanga nti waliwo eyasuula ssente ze. Abantu abamu bebereetera ebisiraani ate amagezi amazaale si munnyo nti buli muntu abeera nago. Sasha Brighton oli musiru oli mugwagwa totegeera era olina ebisiraani igwe bye weereetera. Siyangu olamu wakyuka ngayekyuka buli kimu nekimbeerera kibi enyumba bamanja rent buli kimu ekyange kyafa nayisazewo ebigereze buli kimu naye wangamba tuula tuula Sasha tuula buli kimu niwangamba nkunakuyamba kuleke kandi ready okuyimba okwensonyiwa ndeka yakyuka nabanga takyakwata amasimu gange newa omukaliza amasanyitandamu newa omukubira nga tazipekeka amasinyalaze nga tazibikola Mukama Katonda abasajja bakyuka
abasajja bakyuka. Si ggwe asoose okubeera n'ebitundu ebyekyama ebyekikazi. Buli mukazi gw'olaba ku nsi kuno abirina nga bw'obirina, ne jjajjaawo abirina. Ate omugwagwa aba alowooza nti yasoose okufaanana nga bw'afaanana oba okufuna by'aba afunye, neerabira nti bazadde be ne bajjajja bangi baaliko abavubuka era baayita mu siteegi ezo. Omugwagwa abeera mugwagwa, ne bw'omugya eruweero n'omuyingiza ekibuga asigala nga mugwagwa, kubanga embwa ne bw'erinnya ennyonyi esigala ng'ekyali mbwa. Shasha Brighton, oli mukazi mulungi nnyo, naye okubeera nga oli mulungi nga bw'ofaanana nga tewasoma obeera wa mugaso nnyo nga omukazi atazaala, kubanga obeera kigwagwa era obeera totegeera. N'okwebaka n'abasajja ab'enjawulo, gwe n'olowooza nti oli wa mukisa, abasajja bakwettanira. Obeera musiru ng'omuntu atasobola kwawula omuwumbo gw'ettooke eriboobedde ku muwumbo gwa bbi, kubanga weerabidde nti buli musajja mu nsi muno abeera alina ebisiraani bye n'emikisa gye, kubanga tuva mu famiri za njawulo era tukwegamba batunaaza eddagala nga tuli baana bato ery'enjawulo okusinziira ku bumanyi bw'omuzaddewo. Njagala ngambe omuwala ono n'abawala abalinga Shasha Brighton nti gwe bw'obeera ng'olowooza ebitundu byo ebyekyama bye birina okukweyimirira, oli mugwagwa. Waliwo bakazi banno abalina emyaka gy'olina, oluusi nga gw'obasinga n'obukulu, nga bakusinga n'obulungi, nga bali committed, azuukuka mu kiro n'agenda ku mirimu, era nga ye okwagala omusajja amwagala bwagazi nga obutonde bubanja, wabula so si kupulaaninga nti njagale Edimizaya ambeezeewo, njagale Edimizaya ampangisize ennyumba. Njagala ngambe abakazi abalinga Shasha Brighton nti obulungi bwo tebusasula renti. Shasha Brighton yali badde takaaba singa balandiroodi baali badipendinga ku bulungi bwa muntu. Obulungi bwo tebugula lugoye mu dduuka era tebugula mmere, tebusasula sukulu fees. Njagala ngambe Shasha Brighton gy'okoma okulaga nti oli musiru oba igwe gy'okoma okubeera myopic, ebitundu byo ebyekyama bye bigenda okukafiiramu, anti nga ggwe olowooza omusajja alina ennyama oba ali masicula nti ye musajja. Munnange, teri dduuka era teri landiroodi ajja kuwa nnyumba kubanga oli masicula, baagala ssente. Kati omuntu alinga Shasha Brighton alowooza nti obulungi omusajja alina muscles kwe badipendinga okufuna ebyetaago obeera mugwagwa. Era njagala ngambe Shasha Brighton n'abakazi abalinga Shasha Brighton nti abasajja aboogera oluzungu abakuba ennyo ebikalu beefaako nnyo, banyirira nnyo nti munnange tosobola kutwala appearance ya muntu mu dduuka ne bakuwa lugoye oba school fees omwana ne bamukkiriza n'asoma. Kyonna ekikkirizisa ebintu byonna okutambula mu nsi zibeera ssente, mu luzungu ze bayita money. Nkwegayiridde njagala omanye Shasha Brighton nti nno omuntu agenze n'omusajja ng'avuga akagaali naye ng'afaayo eri famire ye abeera wankizo nnyo okusinga omuntu alina erinnya, okusinga oyo alina masicula oba alina muscles, okusinga oyo mwogera luzungu mukuba bikalu naye nga talina mugaso eri famire ye, nga yakoma kweyambula na kwebaka ku mukazi n'afuna olubuto tayagala kumanya biddirira. In fact abeeranga eyafa, abeera wa mugaso nnyo
nga omulambo. N'olw'ensonga eyo njagala Shasha Brighton oyiga okwawula omuwumbo gw'emmere ku muwumbo gwa B. Omuwumbo gwa B ebeera mmere evunze omubiri gye gufulumizza ebweru nga teyeetaagibwa mubiri. Kyokka ate omuwumbo gw'emmere yeeyo abantu gye bettanira nga buli muntu ayagala okugiryako.